program Tambula n'okumanya egguse ku mpewo za Salt FM. Tuli ku mwana omuwala. How to get ready for marriage. Ebintu bingi ate binyuma ate biyigiriza. Omukyala Susan Makula Bujjingo yatuuse dda. Buza kubatuwuliriza tweyongereyo. Atuliza tukubuuzaako era twebaza Mukama nti oli mulamu kubanga bw'oba otuwuliza then oli mulamu. Oyinza okuba okoserwa okyalinamu embeera abaana masomero ate ssente ate kino byonna okusomoza kujja eri muntu mulamu. Ne Bayibuli etugamba omufu talina kyamanyi wadde tawulira talumwa. So kati bw'oba olumwa omanya oli mulamu. So ekyo kirungi era buba bujulizi nti okyalumwa. Bannange nkyawulira kubanga waliyo omuntu afudde nga mulamu naye ng'afudde ebitundu ebimu. Abamu tugamba stroke, abala n'osanga nga nerves ze tezikyawulira nga n'obumufumita akantu takawulira so balina mujjanja kitegeeza nti mulwadde. Naye bw'oba okyawulira obulumi ng'omuntu bw'akulinnya oluwulira obulumi omuntu bw'akuvuma kikuluma okyali mulamu. Okyali mulamu. Waliyo ne stroke nga ya mutima nga newe bakuvuma towulira. Bakutwala mu bantu bano be bagamba ba psychologists oba psychiatrists. Abo basobola okuyambako ba therapist abo ne bayogera naawe naye ddala oli muntu toli muntu. Abagamba emitima gy'akaluba baba beerimba si balamu. Okay. Era kyovula Mukama agamba ogwo gw'ejjinja agufuula ogw'ennyama. You can feel. Kya butonde okuba ng'osobola owulira ne Yesu yakaaba. Jesus wept, the shortest Bible verse. Kati bwe kubanga Jesus wept, who are you? Kati ekyamaziga gasobola obaawo. Well, tukwebaza okuba ng'oli ku munnya. Amina. Omwana omuwala tuli ku positioning and packaging. Otubuulidde ebintu nno engeri gye twogeramu, engeri gye tutambulamu, engeri gye tutuula. Tulina okusalawo nti kati woba otuuse authority. Simanya bannange tweyongereyo. So tulina omanya nti ffenna mu butonde tuli bitonde bikazi. Female. Yeah. That is by birth. Tokiinamu choice. Naye waliwo kye tuyita woman kati okuze. That will come with age. Naye waliwo kye tugamba choice to be a lady. Sio choice. Weesalirawo. Kino ekyokubeera female, girl, woman. Ekyo kigenda kujja. Kya butonde. Naye kye tuyita fanti byonna bigenda okugwa mu Luganda nga mukazi. Ndoza baawula muwala ya just yekka kitonde kikyala ye female. I think ekitonde kikyala ye female. A woman ye mukazi. Omuwala then lady is a choice kubanga ejja mu character. Teri defined mu Luganda. A lady is empisa zo ze zikufuula okugamba nti omuntu oyo mukazi. Kati mu Luganda tuyinza era kiyita omukazi. Omukazi oba omukyala. Balina we babi defining but a lady. So nga bw'owulira a gentleman. Everyone is male. You can become a man n'olw'emyaka. But being a gentleman is a choice. It's a choice. Okay. Nti sijja kuba mukazi. Eyo osalawo obusazi, that is a gentleman. Nti n'obwoba omanyi waliwo kye bagamba nti Bayibuli etugamba ku mukwano. Omukwano we gubeera gulina ebintu bye gugumiikiriza. Ebintu ebimu bye gugumiikiriza kwe kubanga ne bw'osoomoozebwa osobola it suffers long love. Nti Yesu yakubibwa naye olw'omukwano gwe yalina nakkiriza n'akiyitamu. Waliwo abantu abamu nga bayitamu lwa mukwano gwe balimu. Ne bagamba no. Love ky'ekintu ekyasinga okuba eky'amaanyi. So ekintu kye bagamba nti kiri choice okubeera a lady or a gentleman. Kitegeeza omukazi ono akuprovokinga buli kimu kyonna akusoomooza akusonsonkereza naye oganya omukuba. Ate tusosonkereza. Oba oli musajja. Oli musajja nkuba. So mu kusosonkereza okwo kye bayita gentleman kwe kuvaawo. Toba weak. Toba munafu. Yesu omukuba ne bamuwandulira amalusu obutabaddiza teyali munafu. Yali asobola n'okugamba kitaawe abakubi bonna. Yali asobola bonna obbafuula. Omuntu azuukizza omufu ayina kapasitetta kubanga kyangu okutta than ozuukiza. Kyovulaba n'omuntu owa bulijjo naffe tutta. Yesu yalina kapasiti bonna ebamalawo. Bonna. Naye love yali temuganya. It was a choice.
era yagamba singa kibadde kiyinzika ekikompe Mukama n'akimuggyako naye yasalawo. Era mu kusalawo kwe tulaganga basazeeko omusajja okutu n'akuzzaako naye nga bazze mukima. Okwo kusalawo nti kaŋŋende yandigambye mu batemeetemi bonna abankimye n'agamba no kanzikirize nkiyitemu. So kati choice ey'okubeera omukazi mu Luganda mu Luzungu kye bayita a lady olina okukkiriza ebintu ebimu obiyitemu. Ojja kufiirwa emikwano, ogenda fiirwa omulimu. N'omulimu. Yes. Waliwo omulimu ng'olina okusaba Katonda kati nga prayer request yo agukuggyeko. Akuwa omulala naye tofuuka musiru kuddukayo. Musabe kubanga omulimu guno guweebuula ekitiibwa ky'ennyumba ye. Because you're the temple of God. Okay. Omugabe Mukama omubiri guno guli mu kuweebuuka. Ku makya ŋŋenda mu church ne nnyambala uniform ne nkuweereza ate ekiro nina okukola mu balanfu ne ssente z'abaana. N'ebbala liŋŋamba kwambala bwe nti Mukama nzijja wano olw'ekitiibwa kyo kati siggwe. Ajja kufunira omulimu bajja kugoba waakiri. Bwe baggoba Katonda akuggyawo engeri Katonda gy'atujja yasalawo. Engeri Katonda gy'atutunda yasalawo. Engeri Katonda gy'atufuulamu yasalawo. Engeri eyo tusobola okuba nga tetugyagala naye ye gyakozesezza. Nga bw'olaba nti omwana okujja mu nsi togenda kusalawo nnyoko baba mulongoosezza oba asindise. Ekikulu ozze mu nsi. Kati engeri gy'akutuusa gyagala yamanyi. Waliwo abantu abamu nga Katonda engeri gy'abalanze mbalala basooka boogerako bigambo bibi. Abalala ne baboogerako birungi. Abalala omuntu n'akwerabira n'akumanya. N'akusemera n'agamba nange kisakye muntu mulungi. Omulala nga bamaze mugamba kisakye mubi n'amanya kisakye because buli lw'oyogera erinnya ly'omuntu oba omulanze. Oba mu bulungi oba mu bubi baba bamutegedde. Kati waliyo nja kugereza nali nga nkola edda show za byobufuzi. Nali nkyazanga omusajja amuyita Tamale mirundi. N'aŋŋambako ekintu kimu. N'agamba yali tamanyi nti abantu abamusasula ng'avumenga mbabazi baali baagala apromoting embabazi because he was followed. Okay. Ng'abantu bamuwa information embi agikole ng'abivuma. Kumbe ambition yono yakujja kwesimba kuwa president but he needs to be known. Oba mbubi oba mbulungi yajja vaayo yeyanjula agambe byonna bye mubadde muwulira mu mawulire ebituufu bye bino. Naye nga gwe wamwanjudde mu bantu. Kugamba yayanjula omuntu nga ye tategedde nga tamanyi nti bamugamba mwanjulayo. So Katonda yamanyi. Kati omwana omuwala since egenda kuba choice yo okufuuka a lady tofaayo balabe bakuyogera naye ogenda kusalawo nti ojja kwesanga nga omulimu olina okugusalako, olina okusaba Katonda ennyo kubanga waliwo okubanga mutabani we gwagenda okuwa tayingira mabaala tadiringa n'abawala bakola mu mabaala amanyi bayaaye. Kati nga Katonda alina osooka okujjaawo akuteeka awantu awakuweesa ekitiibwa omusajja oli akufune. Tobeera comfortable wadde embeera ekutaddeyo. Tobeera comfortable kubeera mu kifo kikuweebuula. Totuula n'ogamba nze guno gummala omulimu tegukumala. Gye giri emirimu egitaweebula kitiibwa kyo. Kati musabe Katonda kubanga omuntu ono gwe bayita lady afaayo nnyo ku kisooka endabikaye mu bantu. Because waliwo kye tuyita first impression eri ku ndabika. Tekikwata ku makeup obulungi bwe togenda kujja ku makeup table wadde oli waddemba okwefaako ne weerabirira naye bw'oba abakyala abakola makeup ebintu by'otamanyi bikwasa abakugu. Oleke kulabikanga katuuni. Muntu agambira ne mukazi kika kyono naye ng'obadde oyagala ofune ka makeup akalungi ogende ku mukolo funa abaabisoma babikole olabike bulungi awo tumanya nti weekozeeko kulabika bulungi naye mu mbeera ze eza bulijjo sigala ku ggwe tumanye nti omukolo gw'ogenzemu gukukyusizza ku ndabika naye gwani tonoonya beauty mu makeup tokinoonya identity yo teriiyo kubanga oba onoofumbira ojjamu n'abako tobeera prison. Abakazi twewala okubeera ba prison aba beauty ti oli muddu oli musibe
You can't live without lipstick. Tosobola beerawo nga tolina makeup. Tosobola beerawo nga tokoze kino. Tosobola beerawo. Era nga abantu bonna singa bagamba waliwo omuntu ayagala okulaba. Banange musonyi sobola mulaba sineekolako. N'ogenda n'olwana makeup biki. Naye nga beauty yo kyagirina eya bulijjo. Bw'oba obadde obikka mbalabe. Leka omuntu akulabe bw'oli aku appreciating. Be comfortable in your skin. Tetugamba nti dabika bubi. Weefeeko kisaaki ekimu ekikunjagaza teweekolako. Era waliwo nalaba ekifaananyi kyo nga weekozeeko ku mbaga oba wali owerekeddaani banange ngolabika bulungi. Gwe mulundi gwe nasooka ogenda mu muzigiti. Actually, it was the anniversary just recently. Kati ekyo kiri called for nti occasion ekuleetera okwambala. Ekyo omukazi alina kiyiga nti ngenda mu church nyambala ntya. Ngenda mu bantu nyambala ntya. Si bw'oyambala mu kisenge bw'oyambala mu bantu. Oh yeah. That is a lady. Osobola okwawula. So kiriko okwekolako naye tofuuka ate muddu eba musibe waabyo. So kati omwana ono omuwala ebintu ebimu ojja kwesanga ng'ojja bita olekera bufaanana nga malaaya. Buli ssaawa ina lipstick wa yellow, onkera wa pink, onkera waki, waliwo ebya black, obukooko wotaddeko ebiwanvu ennyo bwe biti, enjala mpanvu nnyo kubanga tukola enjala okulabika obulungi. Naye enjala zo twaliwe tutya. Nze waliwo be neebuuza nga ziraba mpanvu nnyo gamba bawulira batya nga bazirina. Oba bazirina nga tosobola nakwoza, tosobola kufumba, ofuuse muddu owa beauty. Nti enjala zitasobosa kufumba, kwoza, kunaaba, kukola kyezo zaaki. Gwani agambye nti potential husband ali attracted ku njala zo. Kubanga omuntu yenna ng'ekimusisa kyakungulu agenda kubanga ekyokungulu kifa. Kikyuka. Ogenda keera ng'enjala tozirina. Ogenda keera nga tokyayagala bukowekowe ng'emyaka gikutte nga nawe tokyalina n'amaanyi. Obanga oli waka kati nga gwe wennyini oli waka. Olina wanyazalawo mu bukowekowe. Lipstick. Mugenze mu nnimiro, mugenze simanyi mufiiriddwa ng'era oli mu saaluuni ofa. Omanyi nti n'ennaku zino abantu bafiirwa basooka genda kwekolako. They are prisoners. Don't be a prisoner to beauty. Era nti kati skin yange eri oily nnyo. Oyinza okundaba nga shining nnyo. So ne bwe basande ne baki ngenda kweyisaako powder. Okubanga kiri kifa nti sisobola miranze empeke zindeetera kuba omubiri wange tegukyazaala oils. Era abakyala abamu abafuna acne issues ezo, pimples biki, olina omanya lwaki zijja. Abamu hormones, abala oils nyingi, bintu byanjawulo. Naye neekubako powder, neekolako bulungi ndabika bulungi mu maaso g'abantu. Ne siri muddu. Nti bannange, nfudde siina lipstick wakwambala ku Sunday ngenda ku church. Siina gundi kyengenda kwambala bannange, nina ogenda mu Sunday school. Ojja kusanga mu Sunday school nga siina makeup nojo akolayo ki mu Sunday school. Ali baana. Kati toyina kuba muddu wa kintu. Ku salt, nzija ku salt nga nwana na lipstick. Waliwo lwenkera nga ndi mu mood. Kanese ka powder, nentereza oviri, nenteka ka lipstick, nenteka mbala kakondo. Naye kasita nyingira office nga zintamye. Nga nzirekamu nga ntandika otambuza ebigere salt yonna. Era abantu ne bagamba nange. Naye kinyamba nti waliwo abammanyi. Era bagamba tukuletereyo obugato wa flat nabwo erabidde ng'olaba abukuwa. Naye tosobola kwesiba amagulu gakuluma kubanga oyagala kusanyusa basajja bakwane. Engato empafu tosobola zitambuza. Ensi eyina definition ey'obulungi. Ensi bw'eba eyina definition ne standard gye yasetinga. And you're not going to be conformed to the standards of this world. Nga Bible bwetugamba. Ensi yeeno. Waliwo ebiseera we twatuukanga abawala abatono be balungi. Ne bamala ne batugamba curvy girls. Abanene. African men eat flesh, they don't eat bones. Eyo mukwano wange yakingamba. Abaana nga tebalya mmere. Ne beesiba tawulo yesiba. Omwana akagundi akawato kalinga ka wasipu. Engundi. Ennumba. Omwana nga yeesibye akawato. N'atandika obutalya amatama gagwemu kubanga baagala abalina bubonzi buno. N'agawana amagumba g'ombulago bamodo. Ebiseera ebyo nga modo. Kyekiriko. Nga tubeere tutini. Ne wajja omuleme nga gwa bbeere ddene. Ng'olina oditeeka mulaka kaleegano ne libanga watermelon wano cleavage. Nga basajja kati nga wazzeewo ekikaate eky'abasajja ekirala nga kyagala mabeere.
kati omuntu yenna alina obutini n'atandika obeera uncomfortable kubanga eyo standard yansi. Kati nga Bible egamba do not be conformed to the standards of the world. Kati nga bambi ayagala okuconforming alina okugenda agezza ebbeere. Kati laba bwogezza ebbeere ne bikyuka ne baddayo ku butono. Naye kakati kansooke nkubuuze abagenda ne bagezza amabeere simanya bubi na biki kati batuuka nga tebakyabyagala bakola batya? Buli muntu atekkiririzaamu, buli muntu yenna atamanyi kyali era atalina kyawa muntu ayina ebintu bye yeekwekamu. Buli musajja atalina love akubika n'ebirabo because talina ngeri ndala gy'agiraga. Yeekweka mu birabo. Waliyo n'amanyi love gy'asobola okulaga nga teyeekwese mu kirabo. Omanyi absent parents bana bazadde abatabaawo. Omwana ne bwamusaba laptop ne bwamusaba ki byonna abimuwa afiringa space eri kasita muwa buli kimu. No, oli ludda waggwe mu bulamu bwe. Nti twetaaga presence y'omusajja mu bulamu bw'omukazi si bintu. Kati because omusajja talina kyalina talina values, talina mukazi byolala byayinza mwegombako, alina gayisa gabi, alina ki akulembeza bino n'akubikka amaaso go n'ebintu. Oleke kunoonyereza ku kino. Omusajja ajjanga bw'ali ali confident amanyi kyali. Kati abaana abawala mulekerawo okwekweka mu makeup mu kugeza obubina. There is a lot more to offer to men than that. Ate omusajja ono omusetingidde standard yo nti yakabina era bw'aba kaanoonya kagenda ofuna ate tebakulimbanga nti teri atakusinga kabina. Kisa kyokalina era kunze ne kisa kyansinga naye ate nina wengumira nti wali asinga ate kisa kye bangi twegumya lwaki gambe bwekyo nti enensi tegenda kukoma ku beauty. Kati ogenda kukomawa. Kkiriza mu ekyo Katonda kyakuwadde. Bw'ona okikkiriza nti kyekikyo ogenda kyagala okukakkana. Kuba abakazi tuli bwe tuti. Katonda yewe yatonda omusajja. Omusajja nalaba nga si kirungi okubeera yekka. N'atonda omukazi. Naye omanyi bwe yatonda omukazi teyamutonda nga bwe yatonda omusajja, yamujja mu lubiriizi. In other words, eggumba eryo singa liddawo lirina okuba nga lifiitinga walijje. Ekitegeeza nti buli mukazi alina mwava era omusajja oyo mwava ye right person for this woman. Kubanga bw'amulaba alaba perfect bone nti omukazi acompleting omusajja kubanga babajjamukko ekitundu. Kati bw'okwata nomenya ekintu ne bw'okitwala wano bw'okitwala wano ne bw'okifiitinga ku kintu ekirala ky'otakimenyeeko nga nakyo kya kitundu tebijjaawo. Olina kizza ku kinne waakyo kwe kyamenyeka. Ekitegeeza nti ono omuwala gwe balaba atalina kabina ayagala akabina balina olubiriizi lwe gye luli. Anoonya ow'akabina. Yes, abawala temwekyusanga kubanga omusajja agambye ky'olina si kyayagala. Kitegeeza singa anaafuna akiyina mu bunnakyo akuleka kubanga akimanyi gwe ekikyo kijingirire. Buli musajja nga mukazi wo gwe baatonda mweru. Omukazi ono omuddugavu muleke aleke kweyerusa. Waliyo ye lubiriizi alina mwe yava nga yava mu muddugavu ayagala omuddugavu. Fenna tulina gwe tujyamu. So kyovola bagamba beauty lies in the hands of the beholder kubanga buli mukazi alina omusajja mwe yava era omusajja oyo bw'amusisinkana alaba flesh of my flesh, bone of my bones. Era bw'abyogera ye munne kubanga amucompletinga. By the way, waliwo yaŋŋamba nti omusajja when they meet the right person they know. Kati bano abakuwoleza nti I'm not yet ready biki tannafuna. Ebyo mugabye mukaka abaana balenzi bawase tannafuna. Era temubakaka. Era nze mmanyi obuuza nina bano bentera obuuza di nagala gyali omulenzi ye aba amanyi omukazi gw'anaawasa. Era muwala gwe tobeera available w'oyo agamba I'm not yet ready. Tannalaba. Toyinza kubanga olina okubeera omuddu wa beauty omusajja ku appreciating. Ebyo ebintu byonna by'olina okukola wali abirina. Nze nange sagala kwegerezaako naye kannegerezeeko kubanga sijja nnyiiga. Waliwo nange lwe neebuuza ab'obubina gye bali, abahipusi gye bali, ab'obuwato gye bali, anti mina bentera ogerezaako anti su owakawato
ogenda olabanga ne magezi oba buli kimu kyonna there is a woman akusinga ne weebuuza why me kati ansa eba yeemu nti oli lubirizi lwa muntu omusajja ajja ddunoonya paka lwalifuna nga lumufiitingamu kyova olaba women complete men women complete men kubanga omusajja ayina ekimubulako kiri mu butonde kano kawike babajjako kali ke bamuggyako yasigala ali incomplete omukazi bw'ayingira mu bulamu bw'omusajja ayina omukomplete nga si mu ssente zokka nga buli kimu omusajja awulira yoono omusajja alina okuvaayo yennyini n'ajulira n'agamba yoono singa si mukazi ono singa si mukazi wange singa si mukazi ono nga omukyala nga buli lwalaba si nti omukazi yabikola naye buli mukazi lwabeerawo naye alaba nga kino kijjudde kikutambula kikola kati amcomplete nze so omwana omuwala bw'oba oyagala okubeera eledi be you beera gwe tokyuka ensi togiwa kyotali kubanga egenda kikkiriza kyogiwadde lw'oliyagala ogiwa kyoli ng'ekigaana balaba munnanfuusi ensi bw'eba egaanye kyoli kyoli kubanga ensi eno ekyuka etya bwe mba mbadde mbeera Kampala erina bw'eyagala tukole ebintu bw'ona ogenda embalala balina bwe baagala obikole bw'ogenda ejjinja balina bwe baagala okola ebintu bw'ogenda embalo balina bwe baagala okola ebintu bw'ogenda emmoroto balina bwe baagala obikole onookyuka paka ddi lwaki ensi togiwa ggwe bw'eba tekwembulesinze Katonda ajja leeta bamwe bannanga obudde ne bugenda butya bakukkiriza kubanga ensi eyagala ekintu ekigifaanana ejja rejecting ekitagifaanana naye obudde bwe bugenda nga balaba nga ogaanye okyuka bagenda kukkiriza nga bw'oli buli we tubeera katugeze mu masomero ba mikwano emikwano gyagala nnyo omuntu abafaanana bwe baba banywa mwenge baagala ogunywe naye bw'ogaana tebakukyawa batandika kugaana buganyi kubanga ogaanye obafaanana baagala tubeere wamu tukole kimu twambale kyekimu tukole bwe tuti naye bagenda mu maaso ne batandika okumanya nti you have standards omukazi olina okuba ne standards ne bagamba be batandika okujulira era baba bayogera barecommending nga bamanya ani awo okulagayo nti bagamba onoonya ki atwala oyo omulokole bakumanyi kati bwogeza n'obafaanana mufaananye mwenkani ate ensi tesobola kubeeramu nkyukakyuka ng'ofaanana n'abagibaddemu tosobola kati omwana omuwala teweetaaga faanana Makula okwagalwa teweetaaga faanana kisaakye okwagalwa kubanga akwagala tomanyi kyayagala sooka obeere ggwe eri atayagalira ddala kisaakye waliyo nga bw'alaba kisaakye yeebuuza musajja kyayinza okuwasa kisaakye ne wabayo omusajja n'agamba that is my ideal woman ne wabayo omukazi agamba naye kati akazi ako Kamakula omusajja yakanoonyako ki ng'omusajja ansa tagikuwa ng'akimanyi wali oddeko bagamba ekyagaza omubi omulungi takimanyi ki ekidibya abawala abalungi its character ekisooka kati abawala be tuyita abalungi abasinga balivinga gye tuyita fake life they are not real ku social media olina omukazi gw'olaba mu covid waliwo abakazi abatuufu era nga tebapostinga kye bali baalagawo abo bonna abateranga ebifaananyi social media nga bali enkoko abateranga social media nga balina makeup abateranga ku social media nga basibye wiigi empanvu abateranga mu covid baali luddawa kubanga the real them tebasobola mukuterayo covid yatuleetera ani kati omwana omuwala beera omuntu oyo nga kebembeera ki osobola oyimirira tetugamba nti empisa embi kubanga ekyo nawe okimanyi ziba mpisa mbi naye twagala tusooke kati ku physical appearance weefeeko sirabirira envirizo beera mukazi muyonjo senya amannyo weerongoose ekyo kyabwa Katonda okuba omuyonjo tekiriko muwala oba mulenzi naye ggwe okusigala nga ggwe togezza bitundu byo
nina omuwala bamuyita Amanda yakulira God's Army muyita Amanda Bina ku standard y'ensitaliina era takiina mu buzibu amanyi okujja nanga mami omanyi nti kasunye kale akagenda kasuno naatera okunnenkana tugira tusaba tugende mu maaso she's comfortable era kyensinga omwagalako bonna mu church girl mu kifo ky'omuyita Amanda bayongerako erinnya lina limuyita bamuyita Amanda Bina naye nga teririiyo alinga mukwano gwange wali comfortable mu bumpi bwe Dora Jimmy's Dora yagamba ye head girl w'abampi nti because togenda kikyusa second waliyo akwagala bw'atyo ate tumanye nti ebitundu by'omubiri bino bisikiriza ne buli omu alina ekimusikiriza abasajja be mwekyusiza be bali bwe bati abamu bwogeza akabina kubanga olina ekifaananyi ky'abasajja bonna olowooza nga kwana ayagala liiso kati eriiso lyogenda ddikola otya exactly kati n'osanga ate omusajja omulala nga abobina waliwo omukwano gwange ngamba naye abakazi bobina abo batukula bwe banaaba nga ki kimutawaanya mu mutwe kwegamba ye tayagalira ddala wakabina batukula abanaabe batina sibaagala ne mugamba oli musajja kika kya basajja nga bagala obubina abo nambuza akabina kakola ki kale capital nti bye capital business gyengenda okukola nga ayina endowooza ye yasuka physical appearance y'omuwala ne mugamba mukazi kigoyagala nagamba of course sagala mukazi bwati ne bwati kubanga alina okubeera n'omuntu gwali comfortable naye nagamba naye nze omukazi katonda gwampadde naye ng'alina kino nga byonna byayogerako njagala omukazi ayagala abantu kubanga ndi muntu w'abantu njagala omukazi ng'alina amagezi ne mbuuza ogenda galaba otya ng'alina definition ye y'amagezi naga sagala mukazi munafu nze sobola kuba na muwala atakola bw'aba takola alina okundaga nti agenda kukola era bwe mukwana nga talina mulimu mugamba kiwafunye omulimu noonyo nkimubeerako buli ssaawa bw'andaga nti munafu twawukana nga ebintu bigenda okuggwayo nga sinnawuliramu kintu kya kabina feesi nangamba ate sagala bawala bambala make-up kyokka ffe tuli eno twekuba make-up nagala nze abambala make-up kati mulina obuntu bwemusa ku maaso mulinga binyonyi mulina yemusa ku mimwa ne mbanga abagudde mu langi mulina nga kikulaga nti ono omusajja mulala kuba olowooza ne wabayo oli agamba njagala mukazi wange essaawa bina buli wiiki kyusa akaviiri buli omu alinayo owuwe bye tugenda okudda nabyo weebale nnyo okubeera ng'okyekuumidde ku munnyo tuli ku mwana omuwala lady the character empisa zo bagambye nti biyu teweekyusa teweteekako bintuntu kubanga biyu kyangu nnyo okukula n'ofuuka omukazi but developing into a lady it's a process ate abazadde batukola ekintu nti bainvestinze nnyo mu academics ne bainvestinga mu kubanga wetudda mu talent zaabwe nazo bazitaddemu nnyo ne batateeka effort mu kugrooming omwana ono okufuuka omukazi. Come to think about it. Yes. No one talks about character yo nti otuula otya oyogera otya okola otya mu bantu omuwala weiso katulina ebya culture batugamba nti omuwala mu Buganda fukamira naye waliwo ebimu tebabitugamba nti omuwala taboggoka waliwo ezimu culture of course zoogera naye si bye basaako ennyo focus ng'ate mu society ensi eyagala a lady naye ate we twabeeranga abato edda baabikolanga oba mutudde ku lujjuliro otudde otya ennaku zino tetubikola abakazi tuli bize era sitaani ali mu kwonoona amaka nga abakazi abajjeewo kubanga tuli mu kukuza abantu nga abaami tebagenda bawasa bwe bawasa bagenda bagoba kugamba ffe tukoze bino mbuno beauty takes so many girls into marriage and character brings them out back to their parents' house. Kati bw'abanga omwana ono omuwala omulenzi bw'amulaba obulungi mubufuddeko agenda muwasa kati the other lady yagenda okukola amaka character ye enneeyisa ye ayogera atya n'abantu omuntu ne muba temukwatagana ndowooza does it have to be an argument omukazi alina kuyomba kubanga omusajja tamutegedde ebyo babisomesa busomesa omuntu akifuuka bufuusi byebyo ebintu bye tusobola okuyiga tubiyiga buyizi yensonga tukola church girl era meetings etukola ne tuba tusomesa ku TV tusomesa nti ku decision making okola otya obiyiga buyizi wadde oli mukazi oli mulenzi bwe tunaba twogera kati ennaku ze tubali tugenda twagala kwogera ku
bw'oba osalawo mu kubanga olonda omwagalwa to start dating omwana omuwala bakwanye okola otya ebyo bintu babiyiga buyizi entambula bagiyiga buyizi jjukira abamu tetukuze tulina ekintu kye twafuna bakiyita intermarriage intermarriage kitegeeza omuntu avudde mu ggwanga eddala n'awasa ow'eggwanga kati eggwanga lino ono lyavuddemu buli omu alina kyakkiriza nti omuganda n'omusoga buli omu alina kyakkiriza mu kukuza omwana bwe mwesisinkana mwe mulina laavu kati omwana ono mugenda mumukuza mutya mwakisalawo awo kati awo kiva kati bwe kivaawo nti tugenda mumutendeka kale temukisazeewo mwe mugamba ajja kkula yeronderewo kati olulimi n'ayiga zombi kitegeeza omwana ali lost mu identity culture wali lost gyagenda okukuliramu empisa zaayo kati bw'aba tannabula oleesa omukozi muteeso kati omwana yagalagaana akulira mu mpisa za muteeso omukozi gwasiiba naye era bw'aba amutuuza bw'aba amukozesa emirimu bw'aba akola ki amukozesanga omuteeso we yandikoze kubanga ye kye yakula amanyi kye baamukulizaamu nti nze bwonna onteeka n'omwana omuwala kiba kisa kya Katonda obutamuteekamu mbala ya mukazi muganda nti kati because ndokosi Bayibuli kati ate Bayibuli etwala ebintu bingi waliwo diversity kati mu cultures olwa Bayibuli kati nyinza obisomesanga byonna bingi ebimuyamba nti bw'aba afumbiddwe oba si muganda biri universal wonna bw'aba ali mu society oba si abaganda oba si kye oba avudde wanaakolera ggulu asigala ayimirira kye bayita lady naye kati ewaka we tubanga tulina intermarriage kitegeeza bw'okimalayo kiba interculture amawanga abiri gasinkanye agasinkanye mugenda ozaala omwana ava mu mawanga abiri liriwa lyatwala mu neeyisa mu mpisa buli kimu eryo mulina oddisalawo ng'abazadde so bw'alitwala kyali era kye mugenda omusomesa era kyandibadde kirungi nnyo eggwanga lye mulonze ku mwana gwe muzadde ye mukozi gwe muleeta sisobola nze kuba na house girl wange atayogera Lunyarwanda kubanga abaana ewaka balina okuyiga Lunyarwanda bwe tolumanyi kitaabwe tabeerawo kati ani agenda oddumuyigiriza omukozi yabeera jjo kubanga omwana atwala ggwanga lya kitaawe kati omukozi mu kubanga nze ndowooza lwakuba abazadde boonoonese baagala ba luzungu mu kubanga nze sibaawo annyambako mu lulimi emirimu nsobola ogyekolera nti ye kati omukozi ndeeta waaki annyambe mu kukuza omwana ono mu mbala yaabwe because naye baagimukulizaamu so bw'oba oleeta omukozi oleeta kusinziira ku kyoyagala bw'aba wa mirimu leeta mukozi wa mirimu bw'aba oyagala n'akuza mwana wo leeta wa ggwanga lye omwana akule ng'amanyi nga wa ggwanga lye kyekyo ekizibu kye tulina nti intermarriages ezisinga abaana either bamanyi nnimi z'abamaama baabwe abasinga kati bamanyi luzungu oba luzungu baitha abasinga luzungu kubanga oluzungu mwembi lubagatta naye mwerabidde nti si lwammwe mwenna beba abaana abatamanyiiko wadde ekigambo n'ekimu eky'ennimi zaabwe naye nga kibi bambi si kirungi omwana tomukotogera omwana yeetaaga n'asalawo eka ng'akuze nti olulimi wadde ndumanyi kanjige n'olulala naye asooka amanyi olulimi lwe kati mu kubanga ebintu bino abazadde tebabituwa tunoonye ebifo byonna oba abantu bonna abasobola otufuula you develop into someone gw'olina okubeera nti kisaakye bw'aba ayagala okubeera munnamawulire lwaki anoonya institution emutendeko fuuka munnamawulire ng'ate bw'aba ayagala okufuuka eledi tanoonya bantu abo bamufuula wabula associatinga ne basiru banne sorry abaziru nga mwenna empisa zammwe zonna tezirina gezibatwala obusiru si kuvuma naye bye mukola bya kisiru mwenna mubeera mu mabaala mwenna mwetega ebirowoozo byabwe bumanya ebyabakazi kugula bupale bugistringi obulega obufaanana n'empale banoonya byonna bye banoonya bisikiriza musajja kungulu era bw'amala okifuna kyovulaba bwe bamala okwebaka naawe nga kiwedde talina kirala kyakwagalako obwerere bwa butegedde ebisambi abirabye ate ebisambi mubitambuliza bweru babimanyidde kati so what more babiraba buli wamu no n'ebibyo bimanyiridde omanyi curiosity eno enyumamu oluusi ey'okwagala okuzuula
Ekisa kye yaani? Njagala laba ku bisambi bye. N'ekisa kye ebisambi bye bitulagako ddi? Ekyo kibuzo kiwulira. Curiosity eyo ayina okuba nga yeebuuza afaanana atya. Mu kukumanya olina okuteekawo bakiyita batya ebbeeyi yo nti bw'otampasa tomanya mubiri gwange. Mpasa ogumanye. Naye ennywanto z'amabeere ziri bweru. Muli ku biiki obuntu bwammwe obwekyama buli bweru. Amabina gammwe gali bweru. Buli kimu waliwo abasajja agenda ku biiki nga si muwuzi. Aze kutuula ku admiringa. Nga bw'alambula ebinyonyi n'enkima optical nutrition. N'alaba emisota n'abakazi kati abamu byafuse bya bulambuzi. Oli n'atuuka ewaabwe bonna naye nga mu abo balambula temuli gwayagala wasa. Tasobola muwasa naye ng'agamba kandabeko. Byakulabako bulabi. Alabako bulabi. Era singa okkiriza n'akwatako nakyo takirinaako buzibu. Ekituufu kiri nti bannange ebitundu bino bye tutambuliza ebweru bisikiriza buli mulenzi azannyeko nabyo. Ogwo muzannyo bagwagala tebalina buzibu. Tebagulinaamu buzibu. Gwe bawe ebitundu byo bajja kuzannya nabyo. Boys love to play. Era bw'afunayo toyi nga si mmotoka ebibyo bye bifuuka akatoyi ka. Bw'amala ozannya nga akakooye kati emmotoka gye bayita real K yovuga gy'ateeka ewuuli. Wekiri abaana bazannya waliwo abasajja nga bakulu tebasobola tutuula ku byesuubo nga bakazi be byesuubo byabwe. But those are also still boys. Nga bali mu mibiri gy'abasajja. Naye tetwerabira nti needs ze zimu. Ebyetaago by'omusajja n'omulenzi bye bimu. Omulenzi ayagala care okuva ewa mama, omusajja ayagala care okuva ewa mukazi we. Omulenzi ayagala olabirirwa nnyina, omusajja ayagala olabirirwa mukazi we. Omulenzi ayagala okubeerako ne nnyina amulere, omusajja ayagala kwegatta ne mukazi we. Kati needs since zifaanagana, kabe wa myaka 7 ajja kwagala okwegatta. Oba mulere ayagala obeerako awo yeebake mu kifuba kya mama we. Obwana obuto wali okalabe nga kali mu kifuba kya mama wako. Okimanyi kafuna otulo. Kati abasajja gye bali abakulu nga otulo atufunira mu mabeere ga mukazi. Bw'oba ogataddewo yeebake ajja kwebaka tagaana. Kasita oba available waliwo kye bayita availability. Are you available? Waliwo abantu abayita mu katale nga teyagenze gula nnanasi n'azirabanga nnyingi n'azigula. Kanzitwale tujja kamula juice nga nnyingi ate gye zikoma okuba ennyingi n'ebbeeyi okukka. Kati gy'okoma okutambuliza ebifaananyi by'ebweru n'ebbeeyi yo ebitundu bye ebyekyama ebweru n'ebbeeyi yo okukka kubanga bingi biri aveire. Buli omu abasajja valu y'abakazi yaggwa kubanga tuli available nnyo. Ebbeeyi we yagwira nti buli mukazi gwakwana akkiriza ne yeebaka naye. Kati talina bw'abawa kitiibwa nga mwenna mukkiriza. Naye wabaayo oyo omu n'agamba kiki kino bulijjo bakyaliyo. Oyo omu gwagamba tugende mu kisenge namugamba omanyiirani. Nze ngende mu kisenge kyonkoleyo okisebo gw'otannawasa. Gyali tannamusisinkana era amunoonya. Abasajja baagala abantu abasoomooza si kubasinga kumukyalenjinga. Nalaba ekintu ekiri different. Ngenda gula wano ettaka Kosovo nga nedda olaba hani kati singa tuliguze wano. He's challenged netukayanye naye afunye omuntu amugamba kitegeeza omukazi asobola okukola bwati, abakazi basobola okuadvisinga. Nakwana byonna yonna agenza ayenda yena era bagamba waliwo omuntu gwagamba ngenda kusetolinga n'otya noga ate kisoboka. Omanyi lwaki kisoboka? Yasanzeeyo wenjawulo kuba abadde akwana. Kati gwe bayita lady abeera different. Teyakula bukuzi naye ya develop kiba kitya kaŋŋambe yakuzibwa. Yafuuka omuntu, yafuuka omukyala. Kati toyinza kubanga mu karakita yo twagambye nti fa nnyo ku ndabika yo. Kati fa nnyo ku karakita yo
toba muntu azannya na buli mulenzi ng'ate onoonya mulenzi omu. Toyinza kuba nga buli mulenzi yonna ozannya naye ng'ate onoonyamu omu. Toyinza gamba nti ekinneebasa n'abasajja bonna nnoonya nampasa. Singa mu katale tusangayo ennyaanya nga zonna bazirumyeko kubanga baddewo naye anoonye ennyengevu ey'okutwala oba obutunda nga tugenda babulumyeko, gwasembayo okujja ozigula? Gwe lwaki olowooza omusajja anaasembayo okwagala okukuwasa agenda kukutwala ng'ozze weegaba? Mbu bonna be bamu, ate gwe abafudde kyekimu. Gwani yagamba bonna ogende ng'obakebera. Gwe lwaki ogenda obakebera? So bannange ayo nnyo mwana omuwala endabika. Omwana omuwala enjogera. Yogera nga buli kimu ky'oyogera tekikuweebuula. N'engeri gy'oyogeramu toweebuuka. Oba oli ku social media, oba oli ku ssimu, oba oli n'omuntu one on one. Social media lekera ovuma abantu. Nakigambako lumu mu meeting abaana ba church girl. Temunnwanirako ntalo si zammwe. Mulekerawo ovuma abantu nga mmwe mweweebuula. Nga nze seeweebuula. Nga gwe wali yakulaba ayagala okuwasa n'agamba bulijjo oyo omuwala bw'ali nze nga ndi mu maka gange. Tovuma olwo olutalo lwa Katonda lwange naye. Era nze bwe mba kyenzira eno ngamba Mukama nnwanira. Bwe mba ngamba Mukama nnwanira temuliimu. Kubanga saagala oluzinge ekitiibwa kyo lwa mulala. Kati nze nejjeewo ovuma abantu kubanga bagambye ku muyimbiwo. Ovuma abantu bagambye ku mukwano gwo, tebagambye ggwe. Ovuma abantu ku social media kubanga oyina gw'olwanirako. Naye ate ku social media bagise social. Kuliko abantu bangi mugatta bantu. Abantu abaliko bonna bali mu kulaba post yo. Bali mu kulaba comment yo. Era balowooza bw'oli. Mu njogera yo toli mukazi. Oli mu kuweebuuka. Gwavuma gwamanya abalina ennyindo ennene ku social media. Gomanyi abanaalemerera obufumbo. Gwani anaakola ki ng'ovuma. Kati bwe tudda ate ku ssimu. Omuntu nakubira ku ssimu ani ono. Kizibu ky'okukwata essimu n'ogamba halo. Oli n'ayoga naga mbadde osibye otya nnyabo nti nsibye bulungi. Njogerako naani ekyo kigambo kizibu. Nti yogera gwakubye. Naga bannange. Ono anaasoboka. Anaasoboka. Bannange. Bamuwadde ennamba yo. Akubye tanneeyanjula muntu mukkakkamu. Ayogera ekigambo kimu bannange halo. Ono njogerako ne Suzani. Nti gwani ambuuza. Oli ku ssimu. Ng'olyaga bambi nsonyiwa wrong number. Kubanga tasobola kustandinga character eyo. Weegobedde opportunity. Omanyi otya kkubira oba kitaawo wa boyfriend wo oba nnyazaalawo tubbi kubanga yagaye mutabani we ku nnamba ya muwala wange nga bambi nnyazaala nera vyonna akuba halo abakadde omanyi we boogera omanyi tetuwa kitiibwa obaani obaani yogera mpulira ye nga toyogera kati enjogera bannange omuntu n'oba tomwagala wakiri togikwata. Tokwa ekintu kye nninako obuyinza bagiyita simu yange. Nze nagigula. Airtime wange. Kadi nze nagigula. Kakitegeeza ogiinako obuyinza okukwata obutakwata. Mu kifo ky'okubanga toyina budde bwa muntu tomukwata. Olaba manyi okungamba lwaki tokwata simu sisobola kukwata nga ndine kumpewo. Nga nina eddakiika emu nga ngenda kwogera naawe nkulimbe nti nayogera naawe. Ate ndi mwantu asobola okwerabira. Bwe kugamba nti ngenda kuddamu kkubira kyangu okwerabira n'onfuula omulimba kati wakiri sikwata. Wonoddamu n'onkubira n'enzijukira. Njikwate gamba ensonyiwa namisinze call. I forgot to call you back. Period. Bannange. Bino nze ebigambo ebimu binsobera. Wejjeemu ebigambo mu lulimi lwo. Ebivuma, ebiweebuula, ebissa abalala wansi. Tandika obimanyira weemanyiza okwogera nga bw'oba oyogera bw'oti temuli kigambo kissa mulala wansi. Ye naawe oli mubi, ye naawe oli mumpi, ye naawe oli ki nga oli gw'okigamba bagamba ebigambo biwonya ate birumya. So ebigambo by'omukazi birina okuba nga biwonya
tebirumya. Weemanyiza ebigambo ebiwonya ebihealinga nti bwogeza n'ogamba Makula nti mubi omanyi otyo oba ekigambo ky'obadde ogenda omugamba kyekibadde kimuyamba okwekkiririzaamu nga gyava waliwo akimugambye. Kati making sure ng'omukazi buli lw'oyogera oba mukazi omwegendereza nti nnyomba n'ekisaakye ekigambo kino singa manyi bagamba kyerabirwa mugambi gw'okigambye tagenda kwerabira. Tayinza kwerabira muntu yamugamba nti oli mubi. Nsobola okugamba nti kisaakye towunya bulungi. Naye kakawoowo oba keweekubye nga tekavuddeeyo bulungi. Oba otuuyanye naye nga sigambye nti kisaakye owunya. Awo bw'ongamba bwoti nange njagamba nange simanyi ennaku zino nvaamu akasu waliwo neyakiŋŋambyeko. Kati bw'amala okweya ye yennyini bw'agamba nti naye tukoze tutya olaba otya ng'okosezza bwoti n'onaba ku makya n'olweggulo n'okosa akagundi bwe kati sabuni bwe kati ne kino olaba bw'oggyewo ensonga y'omugamba nti owunya. Weewala okulumya ng'oyogera n'omuntu wadde okiraba nti ekyo ekintu olina okukimugamba. Weewala okumala googera nga tolina kwogera. Tulina okwegendereza nti waliwo talina kwogerera. Awali buli muntu akusingako toyogera. Paka nga bakubuuzizza opinion yo baba gyetaaga oba tebagyetaaga. Omukazi tamala googera. Ne bwe babeera nga balina bye boogedde ng'owulira olina ansa. Nze waliwo abantu abanvuma nga nina ansa zaabwe. Naye awali omuntu omukulu soogera. Ate awali omuto alina okunjigirako. Dairema ng'osirikawo. Nga nsirikawo nti singa mwanukula omuto ayize okwanukula abakulu. Ate omukulu agenda lowooza nti omulembe gwaffe baatukuza bwe batyo kati nina kye nnesikamu. Banaalowooza batya ku mmange nti yankuza bubi. Abakulu bwe boogera toyogera. Awali abato. Maama wange yankuza bulungi nayonooneka byange. Munange bigenda okuggwa nga Bayibuli weegamba nti ovumaganyisa nnyoko. Era badde ne bavumaganyisa maama okubanga buli lw'ovuma waliyo omwana omuto aku. Ffenna mu nsi we tuli va ku Makula. Buli omu waali ayina gwazzaamu amaanyi nga tamanyi. Buli omu waali ayina amutunuulidde nga tomanyi. Oyina omuntu w'oli nga ga Mukama singa ntuusa oba nange neegomba engoye za kisaakye kati gwe tozaagala. N'olina gamba nange singa Mukama nange ampa olugoye ng'olwo gwe tolwagala. Naye tudde mu neeyisa nti buli w'oli waliwo agamba nkolanga kisaakye. Waliyo abamu nga baŋŋanda zo, abalala bali ku mulimu, abalala bakwetoolodde bakulaba. Kati bw'ogeza n'ovuma omuyigirizza. Era bw'afuna amulumba nga naye avuma. Banga yalaba kisaakye bw'otavuma n'ayakikola. Ngagamba era ayinza okujja nakoza kisaakye nkole ntya. Amusirike tomuddamu ng'omaze omentaringa. Wali abantu betu mentaringa nga tebatulaba manya nga tetubagambye ekigambo nga batunulya bikolwa byaffe. Waliwo abaana abambala ng'abayimbi banywa enjaga ng'abayimbi ng'omuyimbi tamugamba nko ginywe ng'alowooza okufuuka nga Bobby nina yita wano, okufuuka nga Chameleone nnakola bwe nti, okufuuka nga Judith Babiri enkola bwe nti. Singa laba Judith Babiri ku social media buli ssaawa ng'asaba nga naye atandika. Waliwo omwana ku church, mwana wa mweza mu Sunday school omulenzi bamuyita Alvin. Alvin yajja yafuna chance n'antukako bw'ati wa 7 years. Ku church ndoza kati abasinga bamumanyi ntambula ne ku Sunday nnoonya ne tutambula babiri. Naye lwe yantuukako oba yava atya ku muzadde we. Bwe yantuukako we bati nagamba musabire. Nimugamba oyagala tusabire ki? Nagamba njagala onsabire nfuke nga Pastor Bujjingo. Nimugamba sigwasabira Pastor Bujjingo. Kati amanyi nti bwe mubeera babiri kati nenkimanyi ewaka maama alabika okuba asabira taata we. Bannaye mulina kye muyizeemwawo. Ekyanyewunyisa kye kino. Nagamba nemugamba oyagala nkusabire obeere nga Pastor Bujjingo okole ki? Nagamba njagala nkule nsiga abantu amafuta mbasabire baveeko emizimu nange nkwate ennyiriri nga ye nga nzisoma nga sizijje mu kitabo nga kyagamba nange njagala zina nga Pastor Bujjingo. Ku myaka emeka? 7.
naye nga tasisinkana nko Pastor Bujjingo ali mentored by Pastor Bujjingo. Oh dear. Ebikolwa byaffe. Namukwata bulungi nnyo ne mutwale wa Pastor. Ne mga byonna byongambe bigambe Pastor byonna n'abibulya Pastor nga njagala kwera bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti. Pastor kye yakola yakwata mafuta n'amulangirako kyayagala. Nga byonna byaliko mu bulizi wa njiri. Ne mu Sunday school mwendi bwe tuwera benna bwawulya musomesa kyandikibwa ayagala contributing mu bulizi wa njiri. He's mentored by someone gwatatulangako naye. Kati ffenna we tuli kye bayita lady omwana omuwala you're mentoring other women. Oba basinga emyaka oba bakusinga oyina bo mentoringa ne b'osinga emyaka bakutunuulidde. Tovuma kati enjogerayo waliwo akaana akakulaba nga kawemulanga maama waako basudde yayimba olimba n'agamuwasa enju. Yagamba enju omuva malaaya, enju ya malaaya temusobola kuvaamu kirala. Byokola waliwo abiraba. You are mentoring somebody ne woobeera nga takuli kumpi. Ebyo ebigambo obiwulidde kansuubire ogenda kufuna ky'okyusaamu otandika okwetegeka okubeera lady. Enkya tukomawo. Byowulidde katukkirize nti obitegedde kati konoobiteeka mu nkola olwo ogwaffe nga guwedde. Tambula n'okumanya tunaatandikiraawo.